amagombe ne geyeena byawukana. Amagombe ne geyeena byawukana. Era ku njegoyego z'amagombe wova ku magombe oti odda ku geyeena. Kati ate mulimu ne bano mumanyi nti mbu tulina abantu kuno ku nsi nga emitima gyabwe gyasirika tekikyakuba. Era nga mu mubiri gwabwe temuli musaayi guyitamu. Bantu kiberuminati. Ya. Kino banansonyiwa okukyogera naye abalokole bali mu kazannyo ka sitaani. Era nze essaawa zino nsobola okulaba omuntu nti omuntu alinnyiddwako emmandwa. Ne mmanyi emmandwa emulinnye. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with tuli magombe wano beruminati bali magombe bakola obwakabaka osanga eruminati alina emitwe 5 alinako ogw'omusota alina ogw'endiga alina ogw'akabuzi alina n'ogw'emmale. Eruminati alina emitwe 5. Emagombe eyo ebikulekule biri eyo birabina emikire birabina agarayala ebikulekule byakola obwakabaka bikeera kulowooza ku busungu bwe birina ku muntu biveeyo ne bitumbira ne binyigira omuntu biraba omuntu yabibbako buli kimu biraba nti omuntu ekizibu kyabyo birina kujjawo omuntu byo bibe bulungi. Kakati emagombe waliwo n'ebisenge byawula amagombe ne geyeena. Emagombe eyo bannange buli kadde omwoyo gwe batwalayo nga bagujjeno ku nsi emagombe nga pata etandika. Era kati ekituufu ngawe era kino ekintu ngenda kyongero kikkaatiriza amagombe ne geyeena byawukana. Amagombe ne geyeena byawukana. Era ku njegoyego z'amagombe wova ku magombe oti odda ku geyeena. Kati abasinga tulowooza nti mbu wotuuka emagombe ogenda kuba osobola okulaba nti kati kino ekitundu nkiraba emagombe eyo wali ekizikiza. Webeerayo ekintu ekiyitibwa enzikiza emagombe wali enzikiza. Era details zayo okulabayo obulungi nga otuuse mu kifo ekyo wooteekeddwa okutuuka. Era nga dimoni eyo gy'otuuse okulaba yokka eri okuba ekitangaala ekiriyo kitangaala kwegamba waliwo kye tuyita black light. Abasinga oba mwali mukirabyeko nti omubanga abantu abamu mwali mugenzeeko no disiki ezimu nga kati nga zino nga buno obutaala obukebera ssente oba nnamu oba nfu bwe bakakubawo katsa mu nnyumbayo oyinza n'obutalaba nti waliwo ekitangaala ekiriwo. Oyinza n'obutalaba naye ate light eyo eri sensitive ku kala ezimu nti oweesiiga wano katugeze green eyo light weekubawo egenda kulaga nti yellow. Okitegedde? So n'emagombe we batu wafaanana kala zaayo zirina engeri gye zirabikamu oba ekitangaala details zirina engeri gye zirabikamu. Era wansi eyo omuntu wojja eno ng'omwoyo ogwo guli pure n'okkirirayo emagombe ogenda sigala mu foomu ye ey'obuntu. Ne kati mulimu bali abali mu Illuminati oba abali mu Brotherhood abali mu cults ez'enjawulo bwe batuukayo ebbanga ly'omala ng'oweereza sitaani omwoyo gwo gukyuka nti oyinza okutuuka eyo wansi ne weesanga ng'enjala zo zaakyuka olina emikono miwanvu gyagala okutuuka ku magulu omwoyo gwo gukyuka ennyindo mpanvu ne weesanga nga oyina omukira ne weesanga nga amannyo galinga ga bisolo ng'amaaso go gakyuka kwegamba wena nawe otandika odifoominga kituyita odifoominga kugamba ova mu shape omwoyo gwe gye gulina okubaamu ey'obuntu ne gutandika otransforminga nga gwefaananyiriza ebikulekule. Naye ekyo kijja
eri abo abamaze ebbanga eddene nga baweereza sitaani. Kati ate mulimu ne bano mumanyi nti mbu tulina abantu kuno ku nsi nga emitima gyabwe gyasirika tegikyakuba era nga mu mubiri gwabwe temuli musaayi guyitamu. Bantu kibe Illuminati ya biki ebyo kati ekyo abasinga temusobola kitegeera. Era beba abantu benagambako luli nti abawangadde ku nsi kuno ebbanga lyotamanyi oba ebbanga omuntu yatalina kuwangaala. Omutima tegukuba, omusaayi tegutambula. Omusaayi tegutambula ng'omubiri gwe guli awo. Era abo be bantu bokka bokka wansi eyo abasurvivinga ku bintu bino wammanga omusaayi gw'omuntu. So temwebuuza lwaki nti waliwo era abantu abo ebiseera ebisinga ebituuka ekiseera ekituuka ng'amaze ebbanga tugeze n'amala ku nsi emyaka nga 5 ng'asooka abulamu. Kati waabula abala nti nnina okudda oluvannyuma lw'emyaka kangeze nga oluvannyuma lw'emyaka tugeze nga 8 nti bano bonna abadde bammanyi oba sakoze mbadde mbabeera bakoze eki bavuddewo. Era abantu abo ebiwandiiko bya biseera ebisinga ebiboogerako tebirabikalabika. Ensonga lwaki abantu abasinga temumanyi lwaki at this time tulina ekintu ekiyitibwa ndagamuntu. Temumanyi lwaki nti gye bugenda kati omuntu okubanga accessinga ekintu kyonna kigenda kwetaagisa okuba ng'okozesa biometrics oba bino ebyenkumu maaso. Emabegako twayinanga amasimu aga smart naye nga amasimu gano eno oteekamu password ogiggula. Naye saa zino tekinologi eyongedde tukozesa ekyenkumu okuggula essimu oba eriiso. Essimu ogituna mutunuzi oti neyeggula. Kitegeeza gwe system tolina woogenda giddukira. Era abantu bano eno kati abantu ngaabo kyangu nnyo musangula mu system ne banoonyereza nga mu system tabangamukko yadde. Era kyangu nnyo okumuli brandinga ne bamuzanga muntu mupya. Abantu bano bebateekateeka system eyo bafevalinge bulungi nnyo. System eyo bafevalinga ntimbu kati nga gwe bagamba nti metandikira bongo aze ku banka yafe okugjayo sente n'ateekamu ekyenkumu ne bakiverifyinga nti yaani. In case oba ekintu kyonna in case oba omuntu ayagala kukusangula oba kukwata already ayina ebikwogerako ayina system yagamba bugambi nti ono mutujju ne balyoka bakunoonya ensi yonna ne bakusaako likodi nti kati metandikira bongo mutujju ne bakunoonya wonna. Era wekikeera ku makyanga oba oli paati kubo baagala kukusangula mu system bajja buzi ne bagamba nti kati aha likodi zo zoona omusajja zonna tuziina mumusangule. Abantu oli ne waba ayagala kunoonyeza akawunti zo ku Facebook akawunti zo wa. Era obadde okimanyi nti mbu ebiseera ebisinga oba oli kavalinga Google egenda kukusaba era kati balina option gye baleeta nti mbu kozesa ekyenkumu kyo mu ssimu kozesa biometrics ku ssimu yo everifying nti yaani yeggwe. Era omuntu wabba akawunti akoze ekigwa waliwo oteekamu ekyenkumu kati ebe verifying nti mbu yeggwe. Erudda kitufevaringa abantu bakiraba kitugasa ogamba akati awo mba safe nti omuntu waba talina biometrics zange tagenda ku verifyinga kintu kyonna ekyange. Naye ate we are not looking at the other side eri conscious. So naba abantu bakola ki gye bali system bagina mu 5 bakola kye baagala. Oli awangala emyaka gye 8 nga bw'abaako wano Kenya emyaka 3 ng'agenda Tunisia abaye emyaka 6 ng'agenda South Africa abaye emyaka bwekityo. Kati bacontrollinga system already. Era Yesu wakindagamba nti mbusitani kyasinze okukola kyafubye nnyo okukola kwe kusitula technology. Kubanga yakimanya omuntu ono alina ebintu byatamanya ngeri ki gye bituukawo. Kati obadde okimanyi nti edda nkugereze mu myaka egyedda golodi basimanga musime ne bamala omusima ne bamuweesa bulungi ne bagamba nti kati golodi yuno. Nate emirimu gyagenda giyita waliwo mugende munoonyereze waliwo be bayitanga ba chemist. Abo ba chemist babanga baweesa bayinanga components ze bakwata ne baforminga gold nga mutufu ogenda okukebera nga gold yennyini. Ekyo ng'okivuddeko emyaka egyedda abantu bagattaga twamanyanga nti mbu omunnyo gufuna tugusima muki
mu nnyanja n'essaawa ya kaakano balina ebintu bye bagatta ne bakola omunnyo. Edda twakirabanga kizibu nnyo omuntu okumuggyamu omutima ne bagukyuse ne bateekamu omutima omulala. Naye kati abasajja bakola ekyuma, osobola okubeera ku kyuma ng'omutima gwo omukifu omutima gwe bakutundamu nga teguliimu, n'omala wiiki ng'oli ku kyuma ekyo, so n'omala omwaka ng'omutima gukuba, wali ng'ekyuma kikubba omutima omusaayi gutambula ng'oli mulamu naye ng'olina byuma ng'omutima gwe bakutonderamu tegukola ki? Awo bonna settingi yaabwe gye tutambuliramu. Awo wonna setting kwegamba Sitaani kyakoze tekinologi amuyimusizza akukakasa entimbu gwe kyoyita ekyamagero ye asobola okukikola ki? Ekikola asobola okukikola. Sitaani akolera ddala ebyamagero era abiwera ddala abantu. N'abiwera ddala abantu. Kati nawe omuntu kigera tuka ekiseera nga tekikwetaagisa genda fukamira mu maaso ga Katonda kumugamba naye kansa nnumye Katonda nkusaba ontaase. Anagenda wali sifaali samasanamu n'omugambo waayi kansa mukoone kagenda ate ne Sitaani nyini nga totuuseewo kati waliwo ateesewo education. Ogenda soma omanye omwana asoma obusawo amanye kati neetaaga kino okuvumula kansa. Okategeera? Though ebintu by'ojjamu ebivumula kansa oyo Sitaani si ye yabitonda era tamanyi byajja bitya mu existence, naye ate asobola okukozesa ebintu olwedde ebitonde ebiriwo ageteegete akuwa obulamu bw'atagabangako. Kati bw'atatondangako omuntu essaawa zino eno takyetaaga Katonda okuba ng'aliko ebintu ebimu byakola okuwuggula enkuba, tibakyetaaga genda mu masabo, tibakyetaaga, asobola okukikola. Kikiri kye nagamba nti mu Illuminati bakulaga amazima ga buli kimu. Gwe kiwandirabye ng'obufuusa, kiwandirabye ng'ekyamagero n'akyetera okuba nga tekikyali kyamagero. Omuntu okuzaala obugumba essaawa zino eno omuntu bamuteekamu amagi agatali gage, n'akuza omwana mu lubuto inakyo sinsi n'azaala omuki omuntu, ne baddira DNA ye ne bagiteeka mu magi agatali gage n'azaala omwana ng'amufaana ng'era ayeeyisanga ye alinga ye. Abantu, let us be careful. We are embracing technology. Naye ate kyekire gye twatwogerako mu gundi eri eyawedde episode eyawedde twagambidde nti tuli wano eno tusanyukira ebintu bineeno naye ensi ey'omwoyo eyimiridde etya? Kiddayo eri abo abagamba nti mu ensi yange ey'omwoyo sinzese eby'omwoyo sibigenderako. Geraageranya Bayibuli egamba nga weekiri ku nsi wekibe ne muki muggulu, weekiri ne mu ggulu. Eby'oku nsi bikuyigiriza eby'omu ggulu. Tunuulira spiritual life yo, tukkiriza ebintu bingi nti bannaye kineeno, naye spiritual life yo eyimiridde etya? Bibino ebintu Sitaani byataddewo tukola ki? Yes, to be embracing, naye tuweerabira mutonzi wo, tuweerabira nsibuko yo nga muntu wava wani yakuleeta ku nsi ebyo. Kati kyekiri mu wansi eri emagombe, era emagombe woogatuukamu ensi yaayo ekituufu yanjawulo nnyo, eri n'obudde engeri gye butambulamu bwanjawulo. Nsobola okugenda emagombe eddakiika n'obutabeera ddakiika oba obutikitiki nga 15 kangerezaamu 15, naye nengenda emagombe nemmalayo omwezi. Wano ku nsinga obutikitiki buli 10 bumeka? Ngeri omazeeyo mwezi. Ngeri mazeeyo mwezi. Niko emagombe eyo nga tunedda ku bisenge byawulagge yeena na magombe. Ebikulekule ebiina famire nti nayo biina ensenjizuvu, biina famire, biina kibino. Kituufu nnyo ekyo, ebikulekule ebyegroupinga. Byegroupinga nti mbu iffe tuva mu kika ky'omulangira gundi, iffe tuva mu kika ky'omulangira gundi, iffe tuva mu kika ky'omukungu bwati, tuva mu kika ky'omunga olaba nti mbu abataka tulina mu Buganda tulinamu abataka, tulinamu abakulu b'ebika, n'eri nayo wekiri. Begroupinga era abeeri balina amateeka gaabwe. Emagombe nti ebika byonna byawukanya amateeka. Era nze essaawa zino osobola okulaba omuntu nti omuntu alinnyiddwako emmandwa, ne mmanyi emmandwa emulinnye oba dimoni emulinnye eva mu ssaza bwe riti, eva mu Bwakabaka bwe buti, era eva mu mulangira gundi ne gundi. Bulungi nnyo. Ebiseera kati mulina ebintu abantu bye bateegendereza, era bineeno n'abasumba abalinga ababimanyi Bakatuliki. Eddiini ey'Obukatuliki yategeera kye bayita Sitaani.
yava ku bino ebintu bye tuliko bineeno bye tubeerako wano mu busaba nnyo bannaye koowola mu emutukuvu ajje yokya awo yo yasukkawo. Yensonga lwaki abakatuliki baneeno teri mu ddiini ekyasinze eggoba mizimu nga bakatuliki. Okakasa nkikuddiramu teri ddiini ekyasinze kugoba mizimu nga bakatuliki. Newankubadde teri ddiini sitaani gyasinze yiganya nga bakatuliki. Sitaani talina buzibu ku balokole. Abalokole basabe mu nsaba yaabwe abo tebamuyuguumya tebalina bwe baali bamukutte naye teri ddiini yasinga kukwata sitaani nga mukatuliki. Yensonga lwaki afubye ennyo giyingira. Kuba kati essaawa zineeno onoonya omukatuliki omutuufu akyali kunonera obukatuliki omutuufu obwasookawo nga tomulaba. Naye abalokole bayokya emizimu n'agugoba ne gudduka tonjokya sitaani ebyo tebimukanga. Ebyo sitaani tebimukanga era tebimuyuguumyangako. Lwaki tati abalokole nga tebamuyigganya bamwokya bamuli bubi? Kati kiika abalokole nga bakuba amasanamu ne amasaba bagokya buli kimu bakitambaala. Kankuggireyo kineeno. Olunaku omuntu omu lwalimanya nti ali mu kazannyo kati kino banansonyiwa okukyogera naye abalokole bali mu kazannyo ka sitaani. Bamuzannyo gonaawe. Nkikuddiramu abalokole bali mu muzannyo gwa sitaani. Kikyotegeeza gwe Niko. Politics ali mu bintu bya spiritual. Abantu kigenda babeera kizibu nnyo mutegeera. Eddiini ey'obulokole we yali ng'egunjibwawo ng'ejja. Omanyi olwabeerawo ekintu ekipya ekijja okujja kwa Yesu kwaleeta ekitangaala. Kaakati politics w'emagombe atandika. Kati olaba abalokole baneeno abantu fina nze kennyini I myself ndi mulokole. Naye ate njagala omanye gwe buli woolaba awantu nga wa buli omu ayogerawo. Kiringanga edda buli omu abeeranga enkuba we yatonnyanga n'olaba ebinyonyi kuba twayimiriranga ku mutala n'otunula ku mutala guli ng'olengera ebinyonyi bingi nnyo mu bbanga awo naddala mu budde ebyo obwolweggulo awo ssaawa 11 ssaawa 9 ng'omanya enswa zikoze eki zibuuka era nga mudduka bulungi nnyo nga mugenda musimira ekiswa ekyo nga musima ekiswa nga muteekawo envumbo. Kati gwe buli wolaba abantu nga boogerawo nnyo oba buli awantu woolaba nga wa attraction y'abantu wabeerawo ebintu ebyo ekirungi n'ekiki n'ekibi. Kati abasinga eddiini y'obulokole actually emyaka egiyisaawo emabega eddiini yagenda neevaayo nnyo nesikanya attention y'abantu. Abantu genda balaba golowooza lwaki nti mu ddiini y'abalokole abantu mwe basinga offerera. Anti we wali ekituufu abalokole bakyasinza okukola ebyamagero. Katonda waabwe. Togenda wulira nti munnayo omukatuliki yawonyezza gondo omukatuliki akoze ekyamagero mu kyaki. N'abakatuliki bawonye bangobya bakyawonya aba. Si kyekintu kyogenda obuwulira nti bagendayo ku ntaana ne bakola. Mulamu baabikola. Sigendanga ne babikola. Kituufu ne mulamu baabikola. Nze nafuna ku mukisa n'experience nga ku ddiini ezisinga obungi ze tulina wano. Kwe kuli eddiini y'abalokole, abakatuliki, abadiventi, abaprotestanti n'eddiini ez'enjawulo endala zonna. Sina ddiini gye nnumbagana era teri ddiini gye njogerera. Bwe nali mu ddiini ey'abakatuliki twalinanga kye tuyita olusirika era twagendanga eddiini zonna mpunya omukisa ne sizigenzeemu wabula mbaddeko mu environment erimu eddiini ezo nenfuna that experience. Twagendanga mu bakatuliki balina kye bayitanga olusirika twagendanga ku lusozi baluyitanga balitta. Ebalitta eyo kiri eyo sides eyo oba Kiwenda n'ogenda egguludeni n'ova egguludeni ne weeyongerayo we bayita balitta gye gyatwalanga okusaba. Naye mutuuka eri ensaba gye basabamu ekituufu yali teyawukana naye abalokole naye ate nga tekimanyikiddwa nnyo. Naye nga basaba ne basaba n'olabira ddala ebyamagero nga bibaawo kuba nze nasaba era nasumululwa. Nalina obulwadde obwa ania era bwali bunsumbwa nnyo naye we nagendayoko nensaba naye Katonda nankolera ekyamagero. Obulwadde obwo bwagenda bubulampolampola naguno gye guli siddanga mu bufuna. Kikyengezaako okujjirayo gwe buli wolaba awantu omuzungu agamba nti bwolaba omukka tewabula muliro kuba omuliro nga tegunajja wasookawo omukka. Kati politics ajja atya abasinga
bagambye nti mbu abalokole bali mu kazannyo ka sitaani mwe bazannyira bati mwe bazannyira sitaani addira abantu bano eno oba alina ekintu kyeyateekawo nti ogenda kugenda mu mulokole akuyigirize saba bwoti menya kino menya kiri but abasinga tugenda okusaba ne twerabira nti mu nessaala eno gye tusaba eyina emitendera gyayo engeri gy'olina osaba bayibuli nawe egambira nti mbu musabye n'okwebwa ne mutaweebwa kubanga musaba buki bubi kyawandikiwa ekyo wali okiwuliddeko negambye nti musabye n'okwebwa ne mutaweebwa kubanga musaba bubi abasinga basaba gwe weegendereza mu Uganda muno teri kyaki asinze kuŋŋanya abantu balina bizibu nga kyaki z'abalokole kituufu kubanga amaanyi weegali njagala ombuulire ate omulokole ayimirira atya mu kugoba sitaani mu maanyi g'omukugoba sitaani ate sitaani n'amukozesa nga akazannyo ke awo twagala kati sitaani yeegiriisizza mu kyaki ez'abalokole tiisatiisa nekyo kigambo gwe nnyonnyola kati kankunyonyole kiri bwe kiti omulokole waateekawo kyaki n'atandika osaba asabye abantu bazze akubye amasanamu abantu bagenda okujja kubanga balabye ebyaki ebyamagero yensonga lwaki abantu bagobereranga nnyo Yesu era Yesu yakolanga ebyamagero bye bwe yamalanga okukola ekyamagero abantu yabagambanga bannaye musirike temwogera manyi lwaki yakyogeranga kubanga yakimanya nti mu byamagero byange byennyini jjukira sitaani yajja kubba n'okuzikiriza okunyaga n'okuzikiriza kutugaatuga kuba yakimanya nti bw'amala okukolera awantu wano eno bw'abantu banaagenda nga basaasanya sitaani agenda kujja bba ekyamagero ekyo ensonga lwaki era abantu babasinga bajjanga n'egundi eneega bayibuli egamba nti omukono gwo ogwa ddyo we guwa leka ogwa kkono guleme kukola ki kumanya temumanyi nsonga lwaki osanga bagamba nti bayibuli eno ejja basiba muli eyo abantu mwefudde amanyi nnyo bayibuli ejja basiba temanyi lwaki bayibuli egamba nti omukono gwo ogwa ddyo we guwa ogwa kkono leka guleme okumanya waliwo ensonga nti gwe omaze okukola ekyamagero ekyo right sitaani awo wennyininyini wookikoledde yalabawo omukisa ogw'eddaabulula kiringa abayimbi omuyimbi omunene waabanga atambula mu ggaali ye ogenda labamu abayimbi abato yakimanyi nti omuyimbi wagenda ku kivulo oba waba yakubye hit wentambulira mu ggaali ye ngenda kufuna recognition kubanga omuyimbi omunene yakoze eki kalirowooza ngenda nkijjayo omulokole akoze kyaki akoze ekyamagero abantu batandise omumanya bagamba kyaki yagundi sitaani alabyewaawo omukisa era walaba ogwo omukisa wagenda okujja ayita ati nti ekyaki nekola ebyamagero alina strategy ye sitaani muyimbi era nabagamba nti mbwe abantu basooka oyitira ddala okuba ekkanisa kuyimba tagenda kumwegayirizi omwegayirizi kituufu amakulu naye omuyimbi ono agenda kujja ku muyimbi atandika osanga obwenzi nga buli mu kwaya osanga olugambo nga luli mu kwaya osanga obujja nga buli mu kwaya sitaani asudde ekkanisa eventually ekkanisa mugiraba ngaeyo nene eri infiltrated ekivaamu omusumba waataba estede nga n'omusumba bamutwaliramu ng'atandika okugenda mu nkola za sitaani osanga omusumba nga ku ndiga ze kwakola ki kwalya era abamu balina neegundi nti namunswalira ku nswaze nga mwewuunya lwaki bagamba omusumba oyo ali ebisiyaga naye kyaki yeeyimiridde kati okafuna nze sinabifuna nawunze dda naye nkugumiikiriza lwaki omusumba ono ali ebisiyaga naye kyaki yeeyimiridde omusumba bamwogeredde akola kino omusumba bamwogeredde akola kino kyaki yetegwa nga mugamba omuntu omutuufu ng'alina katonda tasobola kugwa nga mwerabidde nti ebiseera ebisinga sitaani ajjanga ayina bayibuli ekibagamba mwegendeze bannabbi ab'obulimba bagenda kujjanga abatukuvu so nga baki gololwakanisa butagolowooza gundi so eddiini efunye obwatiikirivu yensonga lwaki mu biseera ebikadde bano abakatulikiro omuba Roman Church yagendanga maaso n'okubanga eyisa bubi abantu abajjira mu gundi eyo dho mwalingamu abatuufu naye ate yagatta bugasi kubanga olw'okuba nti abakatuliki mu biseera ebikadde baali batiikirivu nnyo era nabo sitaani yabakozesa ekkanisa eyo neyiwa omusaayi ogutayina muki musango era katonda yagendanga maaso n'okubanga yeerobozza watu yasikayo Sawulo
namusikayo namutuma Paulo tudde wano era nakola ebyamaanyi njija kumulamu sitaani akolera kya mu kanisa z'abalokole abalokole bagobye sitaani omulembe guno ne bayinaayina siganye walolo kyaki z'abalokole ki enkyamu sitaani era zaakozesa nenjagala ombuulire oŋŋambye Illuminati tatya kyaki ya mulokole Illuminati tatya kyaki ate ng'abantu basumululwa abantu bawona gugamba otya nti emyoyo gye bajje ewa Lucifer ne bagiteeka eno mu bwakabaka bwa Katonda tetikusa Lucifer kati kankikuddiremu ndowooza luli mbadde nkirambuludde bubi nkigende deep kubanga abantu bali eyo baagala kukimanya kati kankisensere okozesa oluganda olutusensere ekkanisa eno ey'omulokole ekkanisa ez'abalokole zirimu ebyamagero era bikolwa ebyobwakatonda nga Katonda kituufu mwali atambula naye nkugambye nawone nkunywa enjaga sitaani waatadde sitaani kanisa ey'omulokole eno omulokole wakoledde ekyamagero sitaani abeera ali ku ludda ng'alinze ajajjewe akose omukisa ono wakoledde ekyamagero naye akose omukisa gwe nti ekyamagero kino kikoleddwa naye atwalirewo oba awambirewo kati awamba atya kyoyagala okumanya lwaki tagitya era awamba atya yakozesa atya kyaki awe tuli awo kati kankugire omuzungu agamba the best way of defending is attacking gwe lwobeera nti otya mulabewo n'obeera ng'omudduka buddusi agenda kuwangula naye engeri y'okwetaasa kumukola ki kumulumba sitaani walaba ayimiridde wasonga mbere walumba kati amakulu gatandise okujja okutegeera naye sinabitegeera sitaani walaba ayimiridde walumba omusumba kyangu nnyo okubeera mu kkanisa ye ng'omusumba ekituufu emmeeme yonna n'omwoyo gwe biri mu Katonda era ng'ali ku mazima agatuukiridde naye ng'abamwetoolodde tekuli n'omu atambulira ku nkola zaani za Katonda ng'Illuminati yabaplantinga banafuye bonna abaplantinze banafuye omusumba naye olw'okuba nti mu Katonda ono tasobola kuleka era buli muntu agwa Katonda bakiinamu omukono abamulese akole ki agwe flat agwe ensonga ki ndakuwa ekyawandikibwa n'ogamba nti mbu waliwo ekyandikibwa ekyagamba nti awo Katonda nanyweza n'akalubya omutima gwani gwa Falaawo era mulimu abasumba muno mu ggwanga muno nga balokole ng'ayimiridde Katonda akyanyweza omutima naye nga abantu bonna bamwetoolodde tekuli mutuukirivu n'atya n'omu era zikkanisa z'osanga ng'abantu bagamba nti bannaye omusumba waawo kyaki abaweereza be ba asha boogera bubi abagundi bakola kineeno naye nga kanisa erimu ebyamagero kubanga agitwala ye ali mwani ali mu Katonda era ebyamagero abikola kati sitaani gwe wojja mu kanisa woolina okufunira ekyamagero kyo gwe omuntu azze nga onoonya okubeerawo kwa Katonda onoonya amaaso ge wotuuka ku kanisa eyo ogenda buzaabuzibwa kubanga ekisooka oluusi kigenda kukuwa obuzibu otuukirira omusumba ono engeri gy'alina abantu abangi otuukirire ku asha ow'olugambo otuuke ku asha omwenzi otuukirire ku kwaya memba oba owa kwaya akukwani atali mu Katonda olwedde ye ali off the grid kalonfuna so kitegeeza nti Katonda waakolera ebyamagero kakati ku musumba alina amaanyi omusumba asumulula abantu ye sitaani kyakola aba tamusobola talumba ye amutega asha amutega receptionist awo receptionist ogenda okumugwako akubogolera nga alina olutalo naye musumba ko yawumuddemu nodduka nogamba lisijja kuddayo n'olwoka ovumirira abalokole n'ogamba abalokole babi kwaya ennaku zino kwaya z'abalokole zijjudde abasiyazi ogenze munnaayo ovudde eno olina omwoyo omanyi okusinza okulina engeri gyekusitulamu emmere ya mutima era nagamba nti mbu ng'abasamize we basamira emmando ne bayimba ne bakuba engoma neeno mu bwakatonda ekigambo okuyimba kintu kikulu nnyo kuyimbira Katonda kintu kikulu nnyo teri agenda kuba sala nkalu nga tayimbiddeko tasinza tatenderezezza tandikirawo sabanze njagala ongulire njagala sima okuva mu byawandiikibwa bonna ba Dawudi baani Dawudi yali musunyu wa ntongo oli mulungi yayimbiranga Sawulo emizimu egyamuliko ne gigenda kabaka Sawulo ne gigenda so sitaani awalabye omukisa era walabire omukisa awa infiltrating gunda ayinza obutasobola musumba kwa niwa basumba bayambala amaanyi nga banywera
nga ne wakola talina wagenda muzibikira n'agamba oba sikuzibikidde kansooke nkwate bano abakuli okumpi kwayo no kanjigetegete kati ye kyafaako sitaani tafa ku muntu kuba mulimu emyoyo gitakwatwako meta mulimu emyoyo sitaani gyatasobola kugula mulimu emyoyo sitaani gyatasobola kutwala n'obufa ne waaba afa ati ng'ogwo kati nkwe ekyokulabirako Yobu omwoyo gwa Yobu sitaani gyatasobola kugutwala kuba Katonda yamugamba ye mwennyini mwene n'amugamba nti mukole byonna kasota kwata ku mwoyo gwe teyagamba tukwata ku bulamu bwe naye yagamba kasota kwata ku muki buno obulamu nabagamba ekintu kimu kino kiringa unaakwata sukaali n'omusa mu kikopo n'onywa kacaayi n'onywa gakawooma n'omala n'atuukanga mu makati n'oyongera oza sukaali agenda sigalawo maki ekimu nedda so buno obulamu at any time bujabulukuka naye kigambo mwoyo kisigala kyamaanyi so bano abeetoolodde omusumba ye sitaani afa ku maasi sitaani tafa ku quality no tafa ku quality waba atwala tafa ku quality afa ku quantity okuleka the moment wa recognizing la quality beba wamuweereza teri aweereza sitaani musiro mujega era gwe osanga Illuminati wano wamanga Illuminati naye nga talina talent Illuminati naye nga teyasoma Illuminati naye nga nkugambe ntya nga talina kintu kiri awo kisobola ku attracting a mass oyo si Illuminati alimba akufera emigoje era abo bogendo sanga era bakati abo ezo grades enagamba nti mbwe zibeere no mu masawo yajja noonya bugagga bannaye enkozi okola mulimu ki bajega abo bajega badduka masabo ne befundize kati abo bajja ne basamidde mandwa bagenze ku msimaye empewo z'ekika bagizeegizaawo abo kati bebafuna ku buno ku busamambyo ne baloka basalisa abaana b'abendi kati nno ye bamwadde akantu katono atutta obulamu bw'omwana mulamba ate era teri muntu akyasinze kukola damage nga muntu atamanyi kyakola nkikuddiramu teri muntu akyasinze kukola damage nga muntu atamanyi kyakola omusawo teyalongosa kyaliwa n'amuleka pamba mu lubuto okitegera be bakyasinze okukola damage ennene damage zaabwe they are so careless to the point nti wakola damage n'omuntu amanyi kyakola ayinza n'okwesikamu n'atyo n'agamba ensonga ki sitaani abaagala nnyo ogwo omuyeyo ogwo agwagalamononera ekiganda professional Illuminati ajja kujja agambe nti guno omwaka wenna asaddaakayo abaana 3 kijja kummala amanyi nti lwaki yeetaaga abaana 3 nti wenna akola abaana 3 kigenda kuba kizibu nnyo okuntrackinga down kigenda kuba kizibu nnyo baliyo basaddaaka tosobola nakumanya naye bano abajega akutte buli mwezi alina okuwayo saddaaka z'abaana nga 5